You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Tukunga abakulembeze bonna n'abantu ba Buganda yonna kati okutunulira ekkaliriza eri abantu abajje ewaffe naddala akaseera ke bagendamu nga batulimbalimba naddala abayingira mu byobufuzi okulaba buli muntu wayimiridde ku nsonga ya Federo baleme byogerako boogezi naye yessaawa okubissa mu nkola yessaawa okwawula abali naffe n'abatali ku ffe. Tuli bennyamivu lw'ababaka baffe aba palamenti abava mu Buganda. Nkiddamu tuli bennyamivu lw'ababaka baffe ba palamenti abava mu Buganda abeefudde kyesirikidde ku nsonga ya Federo. Emyaka giweze 3 lwe twabalonda ne tubasindika okututeeseza. Ekitunyamiza ate abasinga kwabo bavubuka kyokka tetunnabawulira nga boogera eddoboozi eryawamu ery'omwanguka ku nsonga eno. Banga Uganda opposition eri mu Buganda wano ey'amaanyi bamemba ba parliament aba opposition abali wano mu Buganda n'ekibiina leading opposition party naye ng'erina ababaka bangi mu Buganda nga tubaddeko ne leader of opposition Muganda ne tubeera ne leader of opposition aliko Honorable Joel Senyonyi Muganda. Tuyina Buganda Parliamentary Caucus ekulemberwa Honorable Muwanga Kivumbi Muganda. Kiki ekiganyi ekiteeso ekisaba Federo ng'enfuga eya government okutuusibwa ku order paper ya parliament era parliament ekiteeseeko tusobole okumanya parliament esazeewo ki ku nfuga ya Federo mu Buganda ne Uganda eyawamu. Buli kabaka lwajja n'atukubiriza okuddamu okwetegereza ennono, twekwate ku nnono, twekwate ku buwangwa, twekwate ku mpisa zaffe ng'abantu ba Buganda aba atuwa obubaka okuddayo okuteeka abakulembeze ba Uganda ku nninga bate Federo egende mu Buganda n'ebitundu bya Uganda ebisigadde byonna. Tukubiriza abavubuka baffe bonna obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka okubutwala nga bwankizo. Kabaka bw'atukubiriza okuba ab'empisa, abatukubiriza kwewa kitiibwa, abatukubiriza kuba abantu balala bonna kitiibwa. Abakulembeze bokka nene mu bitongole ebyenjawulo abamu batuse n'okugamba nti enguzi kyafuuka kimu ku bintu bye tulina okutambula nabyo ekitali kituufu. Ssebufu bwange bulijjo atukubiriza okwewala enguzi kuba ezingamya ebintu bingi, ezingamya enkulaakulana mu makubo, mu malwaliro, mu masomero ne mu bintu ebirala bingi.